Olunaku lw'eggulo Minisita omubeezi ow'ebyettaka Pacis Namuganza yatuuseeko ku mwalo gw'e Namabiri awali abatuuze aboolekedde okugobwa ku ttaka bayinvesita. Eno gy'asinkanye Ssaalongo Mwanamize amuttottoledde ennaku gy'ayitamu oluvannyuma lw'ennyumba ye okumenyebwa. Emyaka 7 sinazendagawa. Embeera Mwanamize gy'alimu teyawukana nnyo ku ya Prosi Kiberu nga naye alumiriza nti ennyumba ye yakoonebwa n'ebintu bye ne bikanyugibwa ebweru. Nsula bweru ate kaakati bano abaana bakozesa omulimu ogw'ogamba nti kati Prosi asula bweru ne batandika okudda ebintu. Abatuuze ebikolwa by'okubagobaganya ku ttaka babitadde ku bamusigansimbi aba kampuni ya GM Sugar. Omwami Ssekamate yamenyesa nyumba yange n'ateeka ku motoka paka mu GM tekituuka nga yo okutuuka ku GM bango oba tibamanyise n'angamba ti maama byonaku yo yayita. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bwikwe Matiya Kigongo agamba nti entabwe eva ku bayindi abaali bannannyini ttaka lino wabula ne bagobebwa eyali pulezidenti w'eggwanga Idi Amin Dada. Kyokka bwe baakomawo ku ttaka baasanga ettaka lyafuulibwa lya freehold wabula nga kino tekyabalobedde ko litunze eri yinvesita omulala. N'olwekyo tukisanze ettaka lino ekituufu kiri nti omwalo guno gugwa mu ttaka eryo naye gusangiddwako abantu. Kati abatuuze bagamba nti ekyokuva ku ttaka lino tebakiwakanya wabula baagala baliyirirwa ensimbi ezimala basobole okufuna we badda. Omuyindi bw'aba agamba okutusasula twagala atusasule mu nsasula ennungi nga atuwa ku kasente akamala okututeekerateekerawa gye tugenda. Bano Minisita Namuganza abagumiza nti ensonga zaabwe zigenda kukolwako mu bwangu ddala. Ono aliko akakiiko katonzeewo okunoonyereza ku bannannyini ttaka lino ssaako n'engeri abantu abaliriko gye basobola okuliyirirwamu. Ownership mu bwannannyini mulaba nange ekyo oba oyenda oba toyenda tosobola kukibuusa ki basesinga obwannannyini bwo obwene okuyitaka buli ki. Kyokka ono agamba akakiiko kakuyambawo bokka ababadde tebannakkiriza nsimbi ezibadde zigabibwa kampuni ya GM. Nze nzira nako okukoba ki nze ninze naidye naye tabe bawe sente okukola ki imwabeera opeire nga mukaali kujja nindidde okubona nti muba n'obwenkanya mwenkanze benvunaanyizibwako. Akakiiko akatondeddwawo kakutandika emirimu gyako ku ntandikwa ya wiiki ejja.